Grama Munyo Kumacha. Harold Kaija ye amyuka sabawandisi w'ekibiina ekibyobufuzi ekya Forum for Democratic Change FDC. Nsaba kubuuzeeko tutandike program. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyaffe mwenna naddala we tuli mu bwambe abatava ku program yaffe. Njagala okwebaza abo bonna abatuwa feedback ababeerako. Nyina musajja wange Lukwaya, former road councillor, religiously, jiberako waliwo omukyala ali ku State House omukyala Mama Babu, mobile money. Honorable nkolaki? Nkulaba, kulengera. Namwe mikwano gyaffe yonna yenna mu Uganda. Mwenna abali abayi. Oku dream gyali. Nambiro nambiro tubeerako ne TV ezaffe zibanga nnya eziraba sooti ku makya buli nsonda. Yes, buli nsonda kati era abawala babeerako nga balaba naye awaka w'abaali naye abalaba noza naye watuukira namwe mwenna nabagezaako okubaako kye mwekolera. Mbaagaliza tetulina nnyo budde mbaagaliza okulaba okulungi katukubaganye ate ebirowoozo nga tuzimba ku eggwanga lyaffe. Okay. Tuyanza nnyo Honorable Kaija Harold. Honorable Godfrey Chwanda Subi. Tusanyuse nnyo ku bantu twegaseeko Munyo ku makya enkyaleero. Babuuzeeko. Abatulaba ku Munyo mbalamusiza nange nebaza Katonda Apollo atukuumye. Twali wano ku Lwokusatu. Yeah, true. Ate katukomyewo ne of course tusiga tugoberera naye omukisa guno gutuweereddwa. Twagala okusaasira mikwano gyaffe mwenna abafunye ebizibu by'enjawulo ate n'okusaasira bannaffe abafiiriddwa, but above all ate era n'okwongera okuba kuteeka mikono gya Katonda nti ebyo tuyitamu tusobola obbiwangula. Nammwe tubayuzayuza balina ebituufu ebirungi mutuuseeko abamu ku mmwe mikwano gyaffe mufunye ababeezi mufunye abaana mwina mukwano gwe yafunye omuzzukulu n'asanyuka nnyo. So kikulu kakati omwezi guno gwakuna olwali ennaku z'omwezi ziri 5 tuyingidde ennaku z'omwezi nga 5 enkuba etonnya amakubo mu nguudo zaffe esinga mu byalo zonoonese. Tusaba ba UNRA okukola pacha bayinza okuba nti tetusobola kukola nguudo zino zise kuzikola kati mu nkuba naye awabotose ogenda okukola sport improvement wano ekigoma kigize wano kibadde bwekiti n'enguudo zaffe ezimu trunk roads osanga jjo nabadde nva ekiboga nabadde wakati wa Lwamata wakati awo nensanga amazzi nga gava ku lusozi nga gayita kukola speed nagawudde effect bwe nayisizaamu emmotoka nabadde sidduka naye ng'ogiwulya ate kamotoka kange sike kamaanyi nnyo naye neŋŋamba ate bwabanga lwakanafa akasinga kaawo kakati neŋŋamba amazzi gano so amazzi ago okuyita ku koolasi nga gava ku nsozi ezifaanana bwe zito it's very dangerous nakiraba kayisingiro neyisingira eyo UNRA drainage yenoona nnyo enguudo zaffe n'enguudo zaffe ziri eyo mu byalo. Ekyalo abalimi mukimanyi nti programu eno tusookako ne layini ebakwatako. Omwezi guno ogwokuna wadde nkuba olaba etonnya okusiga kati kulina okugenda nga kukendeera kubanga omusana ate bwe gunaakukwata kijja kubanga kibi. Akasaanyi katandise mu bantu baffe abalima naddala abakasooli ke bayita amewamu. Akasaanyi kano keetaaga okafuuyira nga bukyali. Oba ofuuyira akasaanyi kano oba okafuuyira kyangu nnyo olw'okuba tulina problem ya labor. Osobola okugatta eddagala osobola okugatta ekigimusa ng'obadde ofuuyira akasaanyi kubanga eddagala erifuuyira akasaanyi mulimanyi lingi ebika bingi naye osobola okugattamu ekigimusa eky'amazzi so ati kasooliwo teyeekanga oba tafuna ate kuddirira. Naye kikulu nnyo okumanya nti omwaka guno tuguteese nnyo ku productivity kiki kye tufunamu ekisinga obunene nga kisoboka tuteeseteese omusomo omwoleso okugatta abatunda ebintu ebikozesebwa mu nnimiro n'abalimi gujja kubeera mu gwa 6 tugenda kukola ennaku 6 kikandwe ennaku 2 bulere ennaku 2 ane kalangala ennaku 2 okuba nti tuinteractinga wakati w'abakola ebikozesebwa mu nnimiro n'abalimi. Omuntu okola ebigimusa lwaki ebigimusa betubikozesa ne bitatukolera bulungi nja kuteekawo olutindo tulekerawo okwogera obwogezi n'abasuubuzi wala twogere n'ababikola
come and interact with the farmers. Ntesitese omusomo gugenda kubeera gwa Uganda gwa abantu bonna abava mu Buganda. Gwakisooka ne gwenda kuba abantu abava Greater Masaka, Greater Mpigi, Greater Luweero, bamwami Kaija banagenda bayita babeerewo. We want to know lwaki mu Buganda abantu bafuna kitono we bali ettaka lyaffe lyongedde okuba ettono kati tulina okusala amagezi tusobodde otya okufuna ekintu ekyenda ate ku ttaka ettono. That one you can only achieve it nga you're using the best seeds possible, okozesa ekiseera ekirungi, osobola okutta omuddo mu budde obulungi, osobola okugimusa ennimiro yo, osobola okukola kye bayita post harvest handling, olina amatundubaali, olina obuveera obukungu bw'okunguliramu. So nze mmanyi kiri kimu waliwo ekigambo kiri mu Bayibuli nti bw'onywera osobola okunyweza banno. Singa nsobola okucreatinga ba commercial farmers 20 buli kyalo. People who are serious in commercial farming, between 20 to 50 families, ngazo ziri ku commercial farming. How big are villages? Yes, the villages ezimu zina households bibiri. Households bibiri mu atano. A village. Ettaka nabanga square mile. Ettaka nabata ina ddene nnyo. Kaija kyenjagala okugondera kati waliwo ng'ekitongole kyaffe ekya smaller seeds. Kyo kiri ku busigo obutono. Omuntu asobola okulima nakati mu 10 ku 10, asobola okulima obutungulu ku 5 ku 10, because obongo buleme kubeera ku mmwanyi zokka, buleme kubeera ku bitooke byokka, buleme kubeera ku kasooli yekka, ne busobola okubeera ku kantu akatono. But in that ng'okikola commercially, ng'okikola kufunamu. Olima bikajjo bya goowa biri ku half acre niyo bivunwa kufunamu, osobola okufuna akuuma akabikamula. Ennaku zino tugenda ku dream restaurant ne tunywa juice ne Kaija ono w'omubisi omusogolerewo nambirwa akamula bakamula omubisi ogw'engalo kano kabayita kabisi kandagala kakati tugunywa naye ate waliwo omwami gwe nasanga ku show emu ye ngaddira ekikajjo ekya goowa empanga ekyolaba ekikajjo kibatema eky'ebitaano n'akiteeka muli ne bakinyiga bati kajuice ne kafuluma n'omujuice nga kaki kuba nti bakyalina time egira ne bimusabula eno ayagala kugira nga agidde ekikajjo naye ng'anywedde kajuice k'ekikajjo kakati omuntu ontugana ekikajjo kya siringi 5 ne kajuice kano kakola kali ku siringi 12,000. So that's value addition. Kati awe twagala. So we've organized that. It's going to be between June, actually June yeka. Right tukola mu June Apollo gwe mwezi mu balimi ogusinga okuba free. Kwa abantu bati banakungula ate bati banatandika kwetekera season eddako nga tebasinga. So that month ate omusana guba gwaka. So it's going to be June. Era tubaniriza mwenna tujja kubeerayo ne So TV ne media house yonna yaso tujja kubeera gye tuli So radio tujja kubanga gye tuli okwongera okukipika. Okay, kisoboka yedakiika gye tumuwa wakisoboka naye atuwe magezi ago agasobola otuyambako okwekulaakulanya okuyita mu byobulimi. Enkuba nze ndabanga mwaka guno tufunye season y'enkuba oba mpanvuko simanyi oba okiraba otya honorable. Enkuba nyingi ne season tena yawanvuwa. Tena wanvuwa because singe tonye bweta nerekerawo. For example, Apple nerekerawo. Take that to Mumbai. Yes. So one chechiche twayogera kidda ne Kaija about environment. Abantu kongera ku preserving amazzi mutakala bekwanga Kaija namugamba bonga abe Kampala amazzi bagagoba. Buli muntu alabagira gakugire galeme kuja ataffe mu kyalo oyina gakugira ne gatakuyitako. So kikulu nnyo ku bantu olembeka mu nnimiro yo. So chetagisa bigendedde langa mu May. Actually almost June awo nga atandika. Kubanga ekirime nga kyekasoli kyetaga 90 days. Chovola tusiga mabatuulya mu ulo kasolo gola gobata dike 89-90 kitegeza kulya munaku 9 emyezi 3 so ennaku ezo 9 enkuba ino kubanga etonnya chovola tugamba nya abantu nto ino kubera nti enkuba graph ebegenda bwetne n'ekirime ekyo kina kutambula ne graph y'enkuba enkuba bwetandika okukendera nga n'ekirime ekyo kikyajagala nnyo so ne bwetonya nnyo kati nnyo nga bwe mugiraba nerekera awo mulundi gumu ebetusala at least ate etonnya entonotono netwale banga Bannakampala tebagala nkuba naye ate waliwo ebitundu ebyetaaga enkuba abene waffe bajevuma naye ate ewaffe eri mu kyalo bagyetaagira ddala. Tugende mu byobufuzi mwami Kaija. Aboludde oluvuganya gavumenti wiiki ewedde bayanjula embalirira yaabwe eri eggwanga kibakakatako kuva mu ssemateeka n'amateeka gafuga eggwanga lino nti gavumenti eri mu buyinza bwebanga yeteekateeka okuwembalirira nabo bavaayo n'embalirira yaabwe oba oliawo ne gavumenti ebeeko kyeyiga oba kyeraba ekyenjawulo
ekisobola okuyambako okuteekawo alternative budget era nga bakulembeddwamu leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga enteekateeka eno bagikola bulungi ne batwanjulira embalirira ey'obutabalika bubeera butabalika oba busiriivu bagambe trillion 49 ne miliyoni 9 ne biliyoni 9 ne bozi bagamba obasabye nakyo era nabo kinende trillion nazi imagininga n'enjawulo sinene nnyo ku mbalirira era teeketeekeddwa y'omwaka ogujja 2023-2024 omanye enjawulo eya 1 trillion zagala kula noziwa trillion zebbiri nene bweba trillion is a billion 10. Okay. Buli billion erimu million 10. Okay. Enjawulo yeeyo naye ate n'ekirala bagamba nti bo embalirire yaabwe etunuulidde nnyo areas ezikwatira ddala ku muntu owa bulijjo people centered bogera ku n'ensonga ya human right nti omuntu oyo omunkusere omuntu asinga okunyigirizibwa embalirira yandibagibwa ng'etunuulidde oyo omuntu asinga okunyigirizibwa si bano abanene nti abamakolero abaki naye omuntu oyo asinga kibayise human right approach mu mbalirira yaabwe twandiyagadde tukubemu tochi muba oludda oluvuganya government ekirungi nti Honorable Kaija wali wano era ekibiina kya FDC kyakiikirirwa ku mbalirira eyo nalaba Honorable Doreen Nyanjula nga yakiikirira ekibiina kya FDC UPC yayina waayo Jema yayinako waayo aba oludda oluvuganya government balagira ddala nti lazima bali serious ate nga bali ready ne bwe banga bakwasiddwa government eno basobola okugitambuza obaolyawo simanyi UPC naye vuganya UPC sebe eriko opposition nayo Harold Kaija ndowooza ekirungi nti wali mu kintu kino mwenyini osobola otubuulira enjawulo waliwo enjawulo oba eyina impact eno embalirira yamwe eyina impact gyekola njagala okulwera okwebaza abantu mikwano gyaffe ate era njagala kwebaza team ya opposition parliament olw'okujja ne alternative ga nti ffe singa tubadde ffe bwabeera basomesa ideology classes oba ebibiina by'endowooza oli akwata ssente n'agamba nti nyina miliyoni emu waliwo ebyenjigiriza waliwo kino waliwo ebyobulamu waliwo ebyamagye waliwo bino kaakati ne bagamba waliwo n'omukisa ogw'okwewola ssente bweziti kati gwe ssente oyinza kuzissa ku ki kati ideology eyo yedetermininga buki bw'oteeka ssente erabikira mu kutematema ssente era amu otegamba ideology etagikola kitagitegeera nga talina awalala awamusajja ssente tetuziteeka kubanga mu economics tugamba nti ebyobugagga bitono bulijjo scarce resources tebimala then weba tebimala kiba kitegeeza tukita scale of preference n'ebyo byetaaga kuteekako ssente olina kutandikira ku by'omugaso ennyo ebisinga ebyomusinga okwetaaga kino tuseeko kitono kakati n'okwewola kiki kiweewolako so kyovula budget ziyinza okwenkanankana naye bye tufunamu n'ebifuba byanjawulo allocations muyinza wamufuna omusala gwe gumu naye ng'olina mukwano gwo buli kiseera ayaggayagga olina mukwano gwo ku kyalo ewaabwe adduka misinda atambula kuba buli dduuka limubanja nobuuza naye gundi ssente azikozesa kubanga ye ebirowoozo ebibye ku ssente byanjawulo n'ebibyo so na kino bwe kisobola kyotagamba nti ssente zooli zenkana kyobungi oba naze kiki kyateeka mu ssente ekintu ky'okwogera ku human rights nti okulowooza ku human rights era sirowooza nti bannayuganda bakitegeera ekyo ekya human right approach n'ekimu kyekwanga olaba ku introduction boogera ku bbanja lyaffe mu myaka justice etaano ebbanja lya Uganda livudde ku trillion ndowooza nga ana okutuuka ku trillion 86 kakati olaba gaapu eyo nti lyeyongeddeko ebitundu 17% kitwewoze nnyo era olaba juzi gundi yalagira ga Minister of nti
ndoza tulekerawo kwewola oli bwala okutoka okyetegeeza mbona ye atandise okukiwulira mbwe neewola gye neewola mbi kuba waliwo okuba kati bw'oteeka human rights approach lwaki olwaleero mbw'okwewola kutufuukidde ekizibu olw'okunyigiriza eddembe ly'obuntu kitya kubanga gundi waliwo ze tuyita concessional loans concessional loans ge mabanja agaliko obukwakkulizo nga busoboka nga buli friendly nga kati nga Kiwanda bw'abanga mpola ayinza okuŋŋa tuteekamu interest anagamba wonaazifunira wonaakola ki wonosasulira kakati nosanga ate bano boolaba ab'okugundi kamyukunti kamyukunti so concession loans zisinga kuva mu bitongole ebinene World Bank IMF gundi African Development Bank bwesi gyeiva era osaka interest oluusi 2% 3% aye ne bagamba mbu okutandika okuwola okusasula kikwetaagisa emyaka oluusi 2 oba 4 kweganga naawe mazima newoba ebintu byakutagalako ng'osobola okusasula kakati ababeera bakola sente zaabwe babaako obukwakkulizo bakuwa twagala nga ennonda yammwe eri etya twagala nga mukyusa abakulembeze twagala nga tobonyabonya bantu n'essente zaffe zino tetuzaagala mu magye tuzaagala mu byabulimi tuzaagala mu kino ze condition zaabwe kakati ze bayita nani kakati bw'obanga onyigiriza nga gwe oli n'atagambwako oba olina okugenda mu nani concessional loans zooba nga tezinatuuka azikuwa asobola kujjaku interest rate ng'azikuwa akuwadde omutwalo naye ate 10 alukoze ekyaluggyeko naye ate bw'aba akubala abalanga olwo 10 eyalukuwerako ne interest rate kati muba temunazituuka wano mukyajja processes nga bagamba nti amabanja interest rate twalanso gikola ki okugisasula oba n'ogenda mu commercial loans geegano n'okuvuganya nange ne Kiwanda nga tugenda mu commercial bank kati ezibu kyezireetera nti gali amabanja naddala bagagenze gafuuka amangi tugenze tufuna kibaita refinancing risk refinancing risk okuba nti mu budde bw'oyagala okwewola teriyagala kukuwola kati bw'ogenda mu ziri commercial loans okyoleeta obuzibu nti abasuubuzi bo bagenda okgenda mu banka nga sente za bbeeyi kubanga tubadde tukola rolling back okuba nti mbulwaleero rolling back kuba nti olinakola nti Kiwanda nindamukko nezibeerawo nindamukko akati bwe zigenda zibeerawo omu commercial bank asaba premium nene nti bonna boosasula omuteeko wamuki munene kakati ekyo nekireeta ki obuzibu buyitirivu kakati ogenda nosa nti mbusente kyova olaba mu bintu ebimu mu budget eya gavumenti sente ezimu ezisinga zakusaba interest ki kusasula interest ku mabanja kakati esente ezaali mbadde mukozesa nemwesa nti priorities ezisinga zirenga mu 8 trillion kati zigenda okusasula nekireeta ki obuzibu nojja nosanga zino zibasonyiwa abantu babasonyiwa batya Kaija topic ya budget etera kubeera kuzibuwalira abantu ababulijjo okutegeera nga tugenda kumulamu tubuulire mu dakiika emu enjawulo eri ku budget yammwe ne budget ya government eri mu buyinza eri ki omuntu ate akati kubanga kyenjala okusobola okugamba abawuliriza nti government ya Uganda enjawulo gyerina ne government endala temuleeta ebirowoozo ebirungi n'ebiteeka mu kasero kuba kati bw'owulira ebirowoozo ebiri mu agriculture batera kuteeka ku ssente nga nti ateeka essente okulaba nti abalimi nga tubaza obusobozesa abakiwanda nti bafuna okuwolebwa ssente ezisoboka ng'oli amanyi nti awola balimi ekyo kyali mu Uganda Commercial Bank tekyaliwo naye gamba tulwane okuteeka mu ssente okukakkanya ebizu bya climate change enkyukakyuka y'obudde n'ogamba abantu bafuna batya akatale kiwala nali njogera muko mwe mulinga okufukirira okuteekawo irrigation n'okukozesa tekinologi kubanga buli oba oyogera ku bulimi nga bino tobyogeddeeko n'oteeka simanya bano sima abatula saidi eri ogenze olwano PDM naye ne irrigation schemes President Museveni ngazazogera nga ziteereddwawo okwogera n'okuziteeka mu ssente byanjawulo kale Honorable Godfrey Chiwanda Subi ye National Vice Chairman owa NRM alina ffe mu studios
Honorable Harold Kaija naye wali tandikira akatambulireko kuba tugamba agriculture ne tugamba health education ebintu ebyo bisatu ebiyamba omuntu oli gwokoze eki ngoyogeddeko mu human rights gwe twogerako nti ebintu byebisobola okufuula budget people centered n'ebyenjigiriza omuntu ng'asomye omuntu nga mulamu nga n'omulimu ogw'education ogwagula kyakola ki agwina lwoga nti omuntu simita wansi omuntu wa bulijjo omukwatiddeko akoze eki asukwe weba bimuteereddemu sente ne bwogenda ziri zobba sente zo ye nga zino ezize wano enjawulo eri ki ku mbalirira eya gavumenti eno eri mu buyinza ku nsonga ez'essatu gyosobola okugamba nti aba opposition bo balina ekyenjawulo bino byegaife wobatadde ki wobatadde sente bino n'ogamba mu health restructuring the health sector kuba ogenda n'ogamba sima health center thiri okutuuka nga tewaliwo kakola ki kaliwo okwongeramu abasawo kubanga omanyi per capita yaffe ki mbi kuba tulina omusawo omu dokita ajjanja abantu abasukka ki omutwalo World Health Organization mu abantu 1,500 vaccination workers obayambeko bosanga bali mu byalo buli ono babeeramu obasanga bakaba honorable tuwa kumazi kakati batuuka nga bala honorable tulaba kuki beta kubanga obawadde ki empowered ebyegundi ebyenjigiriza yatulowooza era yetagamu restructuring egenda okutunuulira nti production gundi gyasi bayogerako wano abo betusomeseza bamanyi oba balina ate ekiwanda gy'abakole ki ajje abasomese okuliisa abaana abayizi yes capitation grant eyambako ki masomero yetagako okwogerako ki okwogerako sente then bukituwandika abantu baffe mu sports nti ebintu ebirago nti oli alabe nti omuntu omwana bw'abeera ku ssomero owulira ddala ng'ali kusone katogera olanga performance ya masomero ga government eyongera kukanga ate obuvunaanyizibwa bwa government bino twogeddeko ebisatu bwayo education health ebyo bintu so ekigifuula enjawulo embalirira y'abaluvuganya government kwe kusa esiira ku areas esatu ebyobulamu ebyenjigiriza kwa kutana ku kibuuzo kyo binda byenga kwa waliwo technology waliwo justice and center kunde ebyamateeka waliwo tourism waliwo tourism eri catching naye ndowooza nti bino kwoli omuntu gw'ogambye oli omuntu waffe in a human rights aspect naye n'agamba nti government njiwulira naye olwo bannayuganda tebawulira government okubyogera tekisobola kubanga kyangu nenga okusama okola nga kizibu nedda akati nga binnyonnyoddwa bwe biti noganzi wano wenjagala okussa sente kubanga oli bwagamba njagala kussa sente babinnyonnyodde bulungi ne police document yabadde nungi nnyo education takubulya wazisa oli nagamba mwakukaki takubulya akolaki naye bw'obeera detailed ne mutandika okutrackinga ngamba wano tekeweza wano tekoki nekirao kya nti yeyo blanket wenaga tugenda kussa mu kisino otya tola wano wakutemyetemye nti ndeete abatunda bino ne basinkanye na bano kati oba nnyonnyodde kane bwe ngenda okubala omugomukanga guwedde walobye embuuza kiwanda aha kiwanda abalimi bajja bakola batya kyekyakyukawo ne bagandi tujja kujja obwo buli tubwongeremu amaanyi waliwo yadda nyumiza mbuye bwabwe ne mutunulya bwati omanyi kati mbawa ssente ne mugandi nabugende akera mugambye weetaaga onoonye ekiwanda akubulire bakolagana n'abalimi abo biki ab'omubya negwe ebyoli mu kukola ojja bbawa ssente naluli badde olobenga nti ki mbuye mbw alowooza kati nga yali mukiba lya musaako semano bw'ofuna ssente tosooka kwogera ku ssente musooke mwogere ku mulimu kale tweyanzege Harold Kaija Honorable Godfrey Kiwanda Suubi bw'otunuulira ab'oludda oluvuganya gavumenti n'embalirira yaabwe ey'omwaka 2023-2024 gutandika mwezi ogw'omusanvu olaba nga mulimu ebiwa essuubi nti gavumenti eyamwe nga teri mu buyinza nga be bazze omuntu owa bulijjo ŋŋanze alabawo enjawulo asobola okulabawo enjawulo mu ntambuza y'emirimu n'obulamu obwa bulijjo kati tusiime ne mugana we Kaija olunze ekintu kyendabye abantu mu byalo bali ku peegi ndala nnyo naffe eno tuli ku byaffe abantu bali ku peegi ndala bwe luwa lupapula lw'amawulire batuuka dda mu sports eno
ku last pages. Yes. Abamu tukyali either wasooka front page. Page. Just abantu kye tulowooza awamu baayitawo dda. Really? Yes. Kye tulowooza. What we think. Abantu kye bali mu byalo kitambula. Community, we need to a deep understanding. Abantu what the community is as of now. Abantu tebali ne government tebatambula ne government. Of course we're talking about government because to comparing a budget bills to comparing a budget ya lead Abavuganya then to comparing any budget ya government kubanga batuuliza obo ogamba nti abali mu buyinza abali mu policies abali mu parliament bo Byebalowooza abantu ababulijjo si Byebalowooza obabe batwalanga ebikulu nti omuntu omu yamusanze ng'amulaga nti agala atwalagabira abantu mu kyalo very few abalowooza nti mugenda bagabira sente mugenda bagabira ebintu bagaggawale kyebalowooza kimu nti muyinza okutugabira ne tulyako naye nga si kutugabira kugaggawala. They are on different page. Kitegeeza ki ekyonalebo noŋŋamba nti kitegeeza ki mu by'obukulembeze n'obufuzi. We need to rethink about the policies bwe tuba twagala okutambula ne general public. True. Why? Because mu ministries bw'okutuna ministries zonna muli ministries nga 3 zetwandise nga milking cows zetukamamu ama cash cows. The cash cows. Ministries zonna okuva ku esoko okuva ku education igenda mu health igenda they are spending ministries. Zisasanya busasanya kulya buli. As was the consuming spending you ateka ku bantu. Yes. Naye bw'otunula ku budget yaffe eya Uganda n'otunuulira okuva wansi the last ministry esinga okuweebwa sente entono you see tourism, you see ICT okutandikira wansi nga zambuka yet ziri mu billion 8 ate ze zirina okuvaamu ekiriisa giri. It is what is this? Kitegeeze tetutegeera kye tukola. What is this? Nage mufuna omusala gwe gumu priorities. Because yes because olwalero twetaaga nti weetaaga okumanya nti twetaaga okuba nti omwana ono amaze okusoma yeetaaga okubaako nga alina emirimu gy'atandika. Bano bakoze tourism bano bakoze but now sector nga tourism esobola okuemployinga a very big team. Ne honorable ne Kaija kamba munzikirize nzikiriza njogerere government yo bulijjo ekyo buli kyogera batugamba ekintu kimu ntenzo tourism ze mugamba tezisobola kubeerawo nga security teriiwo tesobola kubeerawo nga infrastructure nti teriiwo nti omulambuzi aze ku kisaawa ayingidde ku kisaawa Entebbe nga tewali luguudo olumutwala obulungi olumutuusa eri Machon Falls era naye tajja kutuuka. True, that is I understand that. But waliwo kye twetaaga kugamba nga gono nti we need a turn off. Twetaaga okukola kibaita kati bwe tuba tugambe nti omwaka guno emyaka 2 twagala kulaga nti how do we push agriculture to the point nti tumujje mu production tumutuusa mu productivity tumutuusa mu value addition. How do we make that? Era ekyo tusobola tuyinza nti budget bills zibeere biased this time emyaka 2 oba emyaka 3 ku ekyo nga tukiteeseeko essira nga tuyita nti affirmative. That is what I expected from the opposition. Because the opposition they have as business usual. Naye yabo budget wakiri ebyobulimi yayongeddwako. Yes, n'obanga ogyongeddeko bali 1.49 trillion. Honorable Kaija tusuubiza it's detailed. I will look at it because I always get these documents. Now public document. I'm going to upload it njifune njisome. But now nze nga kiwanda kyendowooza if you are to make this country now because now tosobola kuŋŋamba nti ogenda kufuula abalimi commercial. When the farmers themselves they are ogenda kufula ebyobulimi commercial ng'abalimi bo bennyini tebali commercial. Commercial kibabeera batya commercial? Yes. Mundowooza okay. Munkola munkozesa. Because ebyobulimi ng'obyogerako bwogezi nti birina okufuuka commercial nga kyogere bwogezi. It's not that you've turned it into commercial. There must be deliberate move
okukyusa omulimu w'ekyanna mukaaka okukyusa omulimu w'emityana abadde alima emmwanyi ku nkola ey'obujjajja n'atandika okumanya naawo nsobola okulima emmwanyi zino ku nkola ey'okufunamu ssente nsobola okulima ebitooke bino ku nkola ey'okufunamu ssente nsobola okuba n'amata because ojja kutunulya for example olwaleero if there is like mu central region wano osobola okutambula miles and miles nga tusanze wadde kuula y'amata emu not because amata ago tebagalina abantu but because there is no deliberate effort but having a milk cooler mu buli sub county just one milk cooler era ojja kulaba taxi bono ove mu kyalo bwe bukyajja n'ebidomola taxi yakalasira kukyagirako amata g'ekidomola olw'ensonga nti otambula eggombola yonna eyebulere eggombola yonna eyakalanga eggombola yonna nga temuliimu wadde emilk cooler n'emu bweti kiva mu kwogera bwogezi ogambe because tukyogera bwogezi tubyogerako yes because nze bwe mbanga nina ente zange 3 nga buli nte njitajetinga lita 20 ne manja kufuna liters 10 that means there must be waliwo kula eri wali gitugambye eri kugombola nti amata ga Kaija banagajja ku faamu ye bajja gatwala wali ku kuchuma kati kuchuma kino bwe ganaabeerawo omuntu kimusobozesa okuba nti abala natandika okyowaza kati but this milk cooler eyinza okuba nti nno Kaija tasobola giteekawo malamu but must be the deliberate effort nti bwe twatwagala okusikiriza abantu bano ogenda onto zero grazing we must have a cooler ku buli sub county kati waliwo ekigambo wano kibogeddeko simanyi I mean I've written about this I even wrote the president about the issue of the legal and justice ebyamateeka ebya nkubona bino byonna ebyemivuyo by'ettaka byetulimu government is too far from the people especially the legal department omuntu asembayo wansi Apollo asembayo wansi ow'amateeka gwe bayita state attorney naye njagala nkubuulya even at my level even at your level even at Kaija's level nogala nombuuza state attorney wewakiso yaani unless ngomuntu yali akoze ku musango oba biki but olwabo bango oyagala okuzza kibayita human rights okuba nti zigenda background governments must have a rethink we must have a legal officer ku buli atiso buli sub county omuntu akwasaganya ebyamateeka kugombolola omunamanya nti wembanga nina problemu y'ettaka gwensobola okugenda okufuna advice kugombola wali omusajja amwita Tusime Apollo ali kugombola ye Kalangawalo is a paid up lawyer by government yagenda okukola ku nsonga zange oba yagenda okukola just okumwebuuzaako nga batulina professional y'obusomesa etuuka paka ku muluka buli muluka oyinako essomero lya primary oyina essomero lya secondary mu buli gombolola olina omusawo ku buli health center 2 ne health center 3 naye ku nsonga z'amateeka which issues of human rights where can this person abantu bali mu bafere abantu they've come bandi badenga ba lawyers siroya yefulani ng'ebyamateeka nabba abantu babloka b'amataka awo babidde abantu bonna emitawana gyonna egy'amataka because nobody gwe basobola oluganda yabuuza naye bwe tuba twagala nga taata waffe yaleka ebintu bino nga twagala okutunda wano tukole tutya the legal officer ali ku sub county kati okay mujjenga ku family let me advise you ng'era akikola ku level and olw'okuba ekyo tekigize kyovola tulina issues nyingi violence biki and it's very simple basalawo ne batwalira amateeka mu ngalo olw'okubeeranga 970 office by lawyers because tulina 900 over 1000 sub counties just have one lawyer per sub county abeere ng'abeera ex official and even a legal advisor of the council. Thank you so much. District kwennyini njagala nkule matu teriyo legal officer gobaga nti oyo legal officer atula mu council ya district to advise them legally taliwo and those are the things wolabidde nti zino zonna issues zino za human rights biki bino byonna bijja and you have lawyers webali okutwalira amateeka mu ngalo okutwalira amateeka mu ngalo omuvubuka ono bagenda kuwandiisa kabiina akaabwe kiki kye yeetaaga kino bado basidi obani naye tabimanyi n'ababiddwa olwo n'ababiddwa mu nsonga olw'okuba tebamanyi olwo boyogera ku human rights where do they begin to be abused tezitandikira Kampala street koka human rights zitandikira ddala wansi ewange ekyamu wansi ekyamu si ku kyalo ky'ekisosonkole
nosanga omukyala nga bambi ali abused kati member wa parliament nene byayogera tabimanyi bamugoba kutaka omwami amaze okumukozesa emirimu gyonna amugamba genda n'abaana bo amugobera ku lubalaza akola ki so violence negenda ngezimba gogenda okumusanga eno ku street abeko kyakola ng'already yanyizibwa dde okuva eri ku kyalo so kyebogerako ekya budget yabwe eri aligned to human rights tolabawo njawulo tewali nabo bakyali ku fiore ya peri eno ekizibu kyendabye mwami Kiwanda nti ebintu abirabye naye akati alaba nti bwakuba iye kiba kizibu atindo kubeeye alternative kubanga ate bwama agambe alina enjimu kuba nayo ngenda gikola ki gimu asome mu kimu details bwenjogede issues ziba pickings mu byobulimi ruye tosagamba sizasibayogera kwa true yabogera ku cooperative bank ezisobola okuyamba kwabantu era nebyo yankuba kwasaga kubayamba kubanga olaba there is a gap singa the formal structure yali ekukikola wali badde ogenda kubeera mugenyi mukulu Kaija kambuze abali mu government aba government ene but Kaija china okumanya is an alternative is an alternative era ino okumanya government in waiting the government in waiting so it must give hope I think they have done it era tugamba oyina abuza mugenda kujja wa sente no ekibuzo kiberawo wekimu kusosi ya sente kukwata ku bukenuzi kubanga olwaleero buli budget efuluma trillion 10 zo ziba ziriko badanyinizo zigenda kubbibwezo abantu abaziba bali abantu 10 ebi waliwo akantu omu nakima bitano tusimeke simazeyo bulungi just mudakikemu budget zaffe loan zaffe zogerwako ekimu ku kisingirira okuta loan now ndi ku government abantu ne mwewola sente loan nebeera ano tusime emyaka ena nga mukisasulako interest nenga tetandikanga kukola unused loans tulina loans mu ministry education tulina loans mu energy tulina loans mu omanye ekiruma tuzisasulako interest nga tuzifunanga Honorable Kiwanda ekiruma kwekyo tutuuse n'okwewola tusasule interest ku loans zitanakozesa ekyokubiri kickbacks omunagana ya project ye ng'ekigimuleetesezza project eyo project eno njirese kubeera nti buli muntu yenna abeera na kino n'akiteeka nenga akiinako ye wakifunirako nga nemwewola ne loan mukiteeka mu ssente mukiteeka naye nga ye already ayina so kati ebbanja weerivudde okugejja ebbanja ligejja ate okugejja kw'ebbanja lino nga tekuli economically okuwagira abantu yes kubanga singa twewoza ebbanja nogamba now you've done all feeder roads feeder roads zona omuntu ava ekitotolo amasannyalaze sigabusalo omwana asobola okufuna ekyuma nayo kyebyuma nga ali eri wansi emmanga naye kati problem esente zikizireetera obuzibu nti bwe tumala okuzeewola oyinza okulaba nga 79 billion naye ng'omuntu alinako obuwumbu 10 oba 15 omuntu omu bw'ati gw'olaba muntu kusitula kizimbe laba story eno engeri circles ezemizimu ezitaliiwo 32 bwe zagabanye billioni 30 billion aga PDM kakati ekyagge nti omuntu badesigninga project nga buli mwamanyi wagenda okukola kwama pepa wakabaya mutegeka dda abala bakyetegeka bakyazirinze naye ezitaliyo zikoze eki kuba zino ze bayise ghost circles ziyinza okubanga n'abazirwandiisa sibeeyo andi olabo kibeera yakyo kya ghost bw'abeera nazo mufaluja n'azita onajja n'agamba billion 6 audit eraga lina unaccounted what sente akati abantu badesigninga programs kyovola programs za government esinga tuzita desktop programs oli atula bwati kyovola batezikukwatagana abantu byetaago byoyogeddeko ne bozi bazaabwe nga kyebagendamu ekikulu si kusalira magezi bizibu ebifeesinga abantu bo babeere buki babere bulungi ekibuzo ndowooza kyembadde njala okubuuza Kaija ndowooza ojja kukyanukula ndowooza obadde otandikiriza okyanukula abali mu gavumenti ababadde mu gavumenti emyaka 38 bye twogerako onane bwe Kiwanda byayogerako lwabutabiraba
tebabimanyi don't care. oba lwabutayagala baagazi bikola ase butayagala kubanga n'okubimanyi tebabimanyi kubanga tebagenda yagambye ekigambo ekyabadde ekisinga obukulu bali wala n'abantu beetaddeko olukomera tebaagala abantu tebabawuliza kati oli buli lwanoonya bw'ati anoonya bw'afuna sente omwana gwe yasabidde Harvard ekifo bwagenda okukola ki olwaleero nina sente mpitirivu n'owulya n'osanga omuntu kubanga nakugamba wano juzi gwe mu Uganda yensi ekusesa ng'abakozi ba gavumenti bagagga okusinga abasuubuzi newama nakyo kyewunyisa genda obale V8 kuba civil servant zino ziyolo mudidi asinga atya obugagga omusuubuzi ziyolo mudidi esinga mu kibuga baga oyo commissioner oyo gundi ogenda okukebera ku musaala gwe gwa milioni 3 gwa milioni 5 waliwo ebizimbe eby'amaanyi tujja byogera biri mu kibuga awo omusajja yali technical person mu KCCA ng'ejja alina KCC kakasi obuuza sina mu ministry yala ku government naye n'asobola n'afuna zi plot ez'ebbeeyi n'azimba kagazimbe kati government y'omu obuki opangisa alina ebizimbe nga bina n'otunula za apartment akola mugundi ogenda okukebera omusala bafuna sente mmeka nti n'olabya ddala kati sente ezaalibadde abali mu bifo eby'obuvunaanyizibwa beerowooza byabwe sinakitegeeza babifuula byabwe yes n'ebintu ebirimu ki byabwe Honorable Godfrey Kiwanda Suubi obuzibu buli wakati ndowooza mu ddakiika 2 tuwunzike kakati the issue of corruption mwabali mu government ebintu biraba Honorable Godfrey Kiwanda Suubi otuula ku kakiiko akasembayo akokunkiiko mu kibiina kya NRM tulwanyisiza ebizibu byonna including corruption because corruption ayina different forms eriyo omuntu yabeeranga awo nasimba nakola road block nabba abantu kayo that issue of corruption yagwawo tokyasanga muntu nti akoze road block era buli motoka eyitawo bonna n'abasimbisalaakisanga kati kiki kyayogera luli nti osanga abantu nga bakuuma ku banka noyagala okugamba omukuumi nti obonaabonera ki ababbi bakwiseeko wano ku makya basoose okuyingira munda kubanga babbisa ki kalamu it's a very sophisticated struggle gye tulina okubeera nti fenna it shouldn't even be having colors olwawe ne bwobanga okyusiza gavumenti ababbi they are even permanent and pensionable olwaleero Kiwanda nga avudde mu gavumenti omubbi abadde abba ayina ebbaluwa yamugamba you are permanent and pensionable. Godfrey Kiwanda Suubi yes tuvuddewo tutya wano awo kati kuba bw'ogamba nti ne bano bennyini abaleeta budget nabo ne bwe bajja mu gavumenti tewali kigenda kutuuka kati birimu emirundi ebiri one yeetaaga political will very very high President Museveni agikezezzaako political will kubanga yes of course emyaka 3 tulwanyisa n'ebirala bingi bitali for today's discussion naye netalina lutawo lwalwanye yekka even in 38 years lulwaniddwa n'abantu abalala bangi but at the same time bwe tuba bakulwanyisa kino naddala ekyenguzi okwaleka nitukola ebintu ebiganyula abantu baffe okubajja we bali walina okuba abantu abali patriotic gwatulaba olwaleero oli mu ofiisi wateeseeko salt omunyo guno twagala gukunoge manya ne bw'onoofuna ebifaanana bitya nze kati waliwo abalowooza nti gavumenti bw'ekyuka ebintu bijja kutereera let me tell you ekyo Ruto bwe yakirowooza ekyo Uhuru bwe yakirowooza era Uhuru bwe yajja nga bwe nabudde wawadde okasizi fire Uhuru bwe yajja gunakirowooza nti kijja kuba bwetyo but let me tell you nti ebizibu byaffe bya Africa it should be a joint effort whether Kaija wa blue Kiwanda wa yellow omula wa red we must join hands to government kino kivi because n'abo abamu ku bakozi ba government betwogerako they are not even political players talina ojjamu buuzo oyo omuntu wa bulijjo kati akole ki singa abadde akumufuuka bonoobo mwetoolodde nnyinza n'okubanga sina wa NRM omuntu wa bulijjo akole ki mu sekendi zokka omuntu wa bulijjo ekisinga obukulu kyalina okukola yasooka yenyigire ku kyalina okukola
ye nga ye akole ekimuli ku lusebenju ekimuli okumpi bye then bino ebyaffe kubanga tojja muga nti omuntu wa bulijjo ave mu kyalo tata wange Sebagala Saalongo ave Kikunyu ajje wana agenti basajja mu lwaki mutubba ngali wano ku street kubaki hula kubanga ekyo Kaija bakigezaako kanti aba 90 ndoze berewo okutuwaka twekalakasa Kenya bakigezaako naye tekyakoze Kaija mu second kakati challenge sigale feri affe bano bakaija basoba economics bachiwanda bani to see how do we hope tufuna omutima ogutegera wano tuvuddewo tutya Kaija mudakiikemu it must come to ave ku mpewo omukyala yave waffe mukyala Betikami kubanga waffe tukkiriziganje bayita lifestyle audit nti omuntu olamu bwalya bwenkanankana nekyafuna mukama waabwe yakikola ki namugaso genda mpola tubakwata okasase nibasinga muno kibategezo bagemo mukole ekimunyikire bwaba agenda ku basirikale wakiri hali mwiseko ne mukama namuwandika namugamba abo tobakola ki tubaleke kyovola mbo olwaleero emabeke buli omu abadde akwata jaketi y'amagye n'agisa ku monokano ovuga DMC olinga bwalaba ko jaketi ng'akuleka naye ng'oli alowooza y'amagye n'abamu abakola zi businesses baagala okugira afuna omusirikale n'ajja ku site bw'ayitaayitawoko so n'olwekyo sibulamu weetaagawo weero of course bano baweddeko bakamaabe ye alimu akyalimu akanyumungufu yetuyinza okukola ki muyinza okumuritaininga najja so nenga kyo kirinaga nti ono mulwadde ali mu ICU tuzikize oxygen yakule ki tufune omulala akikwate Alexol TV program omunye ku macha tukwebaza olwokuba nti obadde naffe amanya gange zetusimavu nteko kwebaza Honorable Godfrey Chwanda Subi webale nnyo Honorable Harold Kaija lwaki tutandikidde n'ogenda eri tuddemu oba oli mwaka akajozi kayero olunaku olwokusatu lwe tudda musibe bulungi mukole kye muteekeddwa okukola mwerawo